الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. amatendo ga Allah tabarak ta'ala oyo eyatugonnomulako ekyengera ky'obusiraamu era nga kisaanidde okubeera nti tweyagalira mu busiraamu buno okubeera nti tumwebaza ku kyo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baddu ba Allah, waliwo ensonga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatutegeeza omulembe guno bangi mu bavubuka ne mbagenderedde emyaka ensonga eyo bagibusizza amaaso, naye eyokuba nti butya enviiri z'omusiraamu bwe zirina okubeera. Abaffe tulina kusiba nviiri za dread oba tulina kusiba nviiri nga za bitundu, tulina zigattako oba tulina kuba nti tuzikola tutya? Omubaka Muhammad sallama yatulungamya mu nsonga eyo. Mukyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ngeva ku Ibn Umar radiyallahu anhu. Ibn Umar agamba, omubaka yagamba, naha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil qaza'. Nabbi yatugaana okubeera nti tusala enviiri ez'ebitundu. Oyinza okiyita ekimemeya. Ekimemeya kyeki halqu ba'd ash-sha'ri, okubeera nti osalako ezimu ku nviiri wa tarku ba'd, ezimu nobeera nti okola ozireka. Kitegeeza n'osalako wano n'oleka wano, oba n'osala wano n'oleka eno ebbali, n'okola ekiwalaata wakati oba ng'ogenderera ki. Bimu ebintu ebitali mu makulu naye ng'olaba omuntu abikola ate ng'agenderedde emyaka akuze, naye nga ye alaba nti enkola erina okubeera nti egenda mu maaso. Naye Allahu tabaraka ta'ala emunyiiza enkola eyo olw'ensonga nti oli mukolimire, okola ebyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byaganye. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti bamuleetera omwana omuto, oba yali atambula n'ayita ku mwana omuto, naye omwana omuto oyo nga basazeeko ezimu ku nviiri ze nga bamuleseeko ezimu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, ahlikuha kullaha, muzisaleko zonna. Ahlikuha, mumusaleko omutwe abeere nti asala akawalaata kasawulini kabasala, oba aksiruha, mubeere nti enviiri ezo muzikola zibeere nga mukendeezezaako bukendeeza. Kitegeeza asigazeeko ezimu zibeere nti zigibwako naye nga ziri ku level y'emu, si kuba nti ezimu ziri waggulu ezimu ziri wansi. Mumbeera eyo kibuna si mukyala si musajja nti sheepu yange omuto gwakula bwe guti njagala gusongoke. Tosongola, ensonga si yakusongoza mutwe, kyakuba gwasongoka njagala ngusongoke bwe nti nkole ekiviiri kintunule mu maaso bwe kiti. Kalla, beera nti ozisala zenkane, obeere nti omutwe gwa Allahu tabaraka ta'ala kuwa omutwe nga mulungi, beera nga osiima omutwe gwa Allah gwe yaguwa, obeere nti ogusala ensala omubaka Muhammad sallama gyasiima. N'olw'ensonga eyo beebaza okubeera nti mwekuumira ku misomo gino gye tubateerawo, mubeere nti mwejjukanya nagyo. Allahu tabaraka ta'ala abagase mu misomo gino.